balyoke bambi with a big smile on your face. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Awashitimba kinkoledde bulungi olaba essanyu eryo ly'omwoyo omutukuvu. Wow. Yes. Don't go back. We are going to minister together today. Where are you going? Make that your seat. Tebasimuula waawo. You make it your seat, please. Be comfortable. Wow, you are very smart. You are very smart. Very smart. Obalabye wabanyiridde. That is smart. Enjula ya kimbejja ya mwoyo mutukuvu. Ate mubadde mugenda eri nga tetugenda kuweereza. Eyo siiti nnungi nnyo. Ejja kuba wali emirembe bawonye n'ebirala. Kubira Yesu engalo ennungi. Haleluya. Naawe kankusabe otuleko mu linnya lya Amen. Nsanyusa okubalaba batukuvu ba Katonda. I'm so glad to see you, the saints of God. Mu byonna njagala tusooka tuyimusa emikono gyaffe mu bbanga tukubireko bazadde baffe ab'omwoyo mu ngalo. Always clap for our spiritual fathers, Pastor Precious and Pastor Joshua Magezi. Batukoze bulungi. They've done good to us. Kakati nawe weekuleko mu ngalo webale kunyirira. You look so nice. Nawe onyiridde nnyo. Weweeri azaamaanya ffe nga tweyongerayo. Okitegedde? If you don't appreciate yourself, for us we move on. Yeah. Kakati nze omusumba Eric Nsamba. I'm Fred Saalongo. Atulire yiye kyateekawo. Haleluya. Saalongo tebifaanana abikola atya? Abirina. Naawe ojja lifuna erinnya eryo. Ate ne Fred mumukubire engalo mumusabire agenda kubako title gyafunanga nnene. Amen. Mu linnya lya Yesu. Amen. Madam Deborah Nsamba Nalongo yabatumidde nnyo. She has sent you greetings. Saako n'abaweereza bonna aba Voice of Life. Plus all the ministers of Voice of Life. Babatumidde nnyo. They sent greetings to you. Njagala okwebaza abantu be twali nabo ekiro ky'Olwokutaano. I thank the people who are with us on last Friday bamekanga ekiro ekyo kyakukola bulungi nga kyakukolamu omulimu. That they did good to you. Mukama akibabalire. God count it on you. Budde bubuno nkyalina eddakiika ezimala I have a few more minutes okugabana naawe ekigambo to share with you the word Katonda kye yatadde ku mutima gwange. that God has laid upon my heart. Era nzikiriza And I believe nti ffenna tugenda kuganyulwa. that all of us are going to benefit. Kati wanikako omukono gwo mu bbanga wooti. Raise your hand. Obeka ebigambo by'oyogera nga sinze mbigambye. And speak some words Ku lw'ekigambo kino ky'ogenda okuwulira. from your own mouth. Nze kanjogere ebyange Let me speak naawe mine. ng'oyogera You ebyo. also declare your word. Katonda omulungi ow'ekisa God of mercy, tukwebaza we thank you. era nga nze omusumba ayimiridde As a man standing before you, mu mafuta g'abazadde the bange anointing of my parents mwe bayimirira. that is standing. Sooka okwebaza Thank you ku lw'obulamu bwabwe for the life ate ne ku lw'obulamu bw'ekibiina. and for the life of this crowd. Kakati taata ngenda kwogera Lord, as I speak, naye nze saagala kwogera I byange don't want to speak my own kuba ebyange tebigasa because they are useless era tebizimba. and they can't build. Kati kanjogere bibyo Let me declare what belongs to you. byonna obituuze ku mutima gwange, May it be upon my heart ebyo bye mmanyiiko what I know n'ebye simanyi and what I don't know. bibikkule Open oganye akamwa kange and allow my mouth okwogera to speak them eri abaana bo and your saints. bawulire They listen era bategeere and they understand ekyo ky'obaleetedde ekyayolwa. what you brought to them. Tulyoke tumalirize saavisi That we end the service. nga buli omu agamba nti okulumizibwe Everybody says, praise be era to the Lord. osiimibwe Be glorified. kubanga kibadde kigambo kye Because has been a good word. mu linnya lya Yesu. In Jesus' name. Amiina. Amen. Kati by'oyogedde gwe obimanyi nange You ebyo know what you declared yourself. kati ffenna katukubire Kristo engalo kuba ffenna awulidde byetwogedde. Haleluya.
olwaleero Today lwe mmaliriza omulimu ogwantumiddwa is my last day of my message nziruke that I run ngende e Kawanda to go to Kawanda. nayo natumiddwayo. I was also sent to go there bwe nva e Kawanda from Kawanda. basibuleko munna ngenda basibula leero I'm going to nzireyo Nakasongola say farewell to you all. naye Back to mbadde Nakasongola. nkyamisinga I was still missing. kuba ate leero mundabikidde bulungi temugwana kumala gasiibulwa. Today is so nice that it's Hallelujah. not easy. kakati nowekikyo wekibeera ne mu ggulu Even in heaven it's like that. buli bwe tubeera smart Whenever we are smart, omwoyo mutukuvu atagala kuva nawe tuli the Holy Spirit doesn't want to leave us kubanga tuba tumusanyusa. because we please Him. kansooke nkuwe kiri, Let me first give you this. buli woba ng'olina omuntu gw'osanyusa, Whenever you are pleasing someone, omuntu aba tayagala omubeere wala. that person doesn't want you to be far Ani away. akkiriziganya nange ku ekyo? Do you agree? Ng'omuntu oyo omusanyusa When you please that person, aba tayagala omubeere wala, doesn't want you to be far away. ti ye mwoyo wa So Katonda. it's the Holy Buli Spirit bwe of tuba nga God. tumusanyusa, Whenever you please Him, aba kumpi naffe buli kadde. it's so close to us every Munyongerere time. engalo. Give Him a matan clap. Yesu yebazibwe. Praise the Lord. kakati ngambira muliraanwa wo oyo mugambe Tell your neighbor, bw'obanga omanyi obadde olina byokola ebitasanyusa mwoyo if you know mutukuvu, you've been doing things that doesn't please the mwana Holy Spirit, tubyekuulemu leero. Take them Kimugambe out. munyenyenyenyemu ne wooti, shake Him mugambe byekuulemu leero, and bring them out of you today. kubanga oli bamuyita kamfata, Because the other one is called Comforter. provider, Provide our fighter, our everything. ebyaffe byonna. Kati bw'abanga omunyiziza n'akulekamuko katono, If you grieve Him and He leaves you, mwana tu you are in trouble. oli mu buzibu. Kati ekyokola kubyekuulamu mangu. Just bring them out immediately. Nkubireko agamba nti owa ebibadde biki ebiri ebyo, What happened? naye ng'anaabigambako What are you at? tasobola kubigamba ne You cannot tell your secret. Yesu yeebazibwe. Amen. naye mugambe naye nze yadde obinyimye obiŋŋamba naye oyo yabimanyi. Tell Him you are telling Him, but He knows what is inside. mugambe era oluusi bye bimunyiiza, There are things that annoy Him. gwe n'okaabamu amaziga awo, You cry a bit. n'onakuwala, You come bereaved. n'oyimba n'obiyimba zinsanze mama, You even sing some zinsanze song. leero naakola ntya. Woe unto me. olwo oluyimba lugenda kuva mu bulamu bwo mu linnya lya That Yesu. song is going to leave your lips. toteekeddwa kuyimba luyimba olwo. You are not going to sing that song again. oluyimba lw'oteekeddwa okuyimba The song you're supposed to sing lwakwebaza. is thanking God. Webale Yesu, Thank you, Jesus. kubanga kino okintisizaamu. You've seen me through Webale this. Yesu, Thank you, Jesus. kubanga eno embeera oginjeewo. You have all taken Webale it. Yesu, Thank you, Jesus. kuba wanjawula mu b'eŋŋanda zange, Amen. nfudde agasa. You made me beneficial. ze nnyimba z'abo abali ewamu n'omwoyo omutukuvu. Those are the songs of people who are with the munyongerere Holy engalo Spirit. omwoyo wa Katonda. Give Him a mighty hand clap. Haleluya. Amen. era ezo ze nnyimba ze tuyimba, Those are the songs we sing. eggulu ne litwegattako, Then the heavens join us. nerigamba ab'ekika baabano. Says my clan members are here. Haleluya. Amen. Ab'ekika ne tukuŋŋaana, The clan members gather together. fenna ne tusinza omulokozi We worship the Creator. nga tugamba nti osaanidde, Saying you're worthy. osaanidde. You're worthy. Haleluya. Amen. Amen. Kakati abataaliwo Those who are not here ku lunaku olwokutaano on Friday night, twali twogera ku kigambo obuweereza n'abaweereza, we are speaking about the message, ministry, and ministers. nga tulaba kiki ekitugaana Seeing what hinders us okuweereza Katonda to serve God nga we kitugwanira as we okuweereza. are ought to serve Him. Kakati mu kubaddiramu katono nnyo Backwards slightly, twakizuula we discovered nti obuweereza buno that ministry bugazi is so wide era bwa mirundi ebiri. and it's two ways. Tulina obuweereza ku sayidi y'ebyomwoyo, It's in the dimension of serving through the spiritual side ne tubeera n'obuweereza ku sayidi eri physical. and the ministry on the physical part of it. Ne tulaba mu physical mulimu marriage, That in physical there is marriage, ate ne tukizuula nti eyo eri 2 in 1. nayo eri bibiri mu kimu. mu spiritual egwayo ate ne mu physical nekola It's ki. in the physical and the spiritual. Ne tulaba nti mulimu social work, That we saw that wali emirimu egy'okukola egya bulijjo, egya bulijjo, social work, ng'obwo bwonna buki that is all buweereza. ministry. Kati ne twebuuza ekibuuzo, Then you ask yourself a ku question, sayidi yo oyimiridde otya? that how are you standing on your side, Ku sayidi y'ebyomwoyo the spiritual side ne ku sayidi y'eno eri physical.
and the physical dimension. Mumbulizeko muganda woyo nti wayo oweereza bulungi. Ask your friend that are you perfect in your ministry? Bwekubanga ku side eri physical. If it's the physical part of it, bakama abo ku mulimu bakwenyumirizaamu. are your bosses happy about you? They rejoice. Oba bosi wayimba luyimba netta okuleeta omuntu ono mu kampuni. Oh, your boss says, this one. Ku side y'ebyomwoyo. On the spiritual side, Abasumba bakoonamu. are the pastors endorsing you? Baweereza banno bakoonamu. Your fellow friends, ministers, do they endorse you? Wangi No. ng'osiriikiridde ansi eri nedda. Abange ansi eri nedda oba yesi? Is it yes? Yesi. Kale tukubire omwoyo wa Mukama webeera yesu. Haleluya. Okay. So kakati twalaba nga waliwo obuntu bambi obutulemesa okuweereza nga tuteekeddwa okukola ki? There's some things that hinders us to serve Okuweereza. as we ought to serve. Kati ate obuntu obwo And those small things, butuleetera okuba nga tetuli smart. they make us not be smart. Kati bwe tutaba smart, If you're not smart, ono mukwano gwaffe this friend of ours aweereza ewamu naffe who serves together with us, naye seetula n'adda ku bbali. then he goes aside. Oba muntegeera? Do you understand me? Olw'okuba tetuli ki? Because Smart we're not ku smart lw'obuntu obwo. because of the small things. Naye omusajja ayitibwa Peetero Now the man called Peter, alina ebigambo yalayogerako ku bwa smartness obwo. there's someone who spoke about that smartness. Yali ageraageranya ne ku mukyala. Was even declaring it upon Katusooke them. tusomokaawo mangu nkutwale gye ndaga. Let's first go. Peetero ekisooka essula ya kusatu. First Peter, verse chapter 3. Peetero ekisooka essula ya kusatu. First Peter, olunyiri okutandikira ku lwokubiri tugenda kufunawo ennyiriri bbiri zokka mpaka ku lwokuna. Awo tuzimbe bulungi foundation eno. Peetero ekisooka Ye. 3:2. Yes. Bwe balaba empisa zammwe ennongoofu ez'okutya. Kongeramu eddoboozi. Bwe balaba empisa zammwe ennongoofu ez'okutya. Obuyonjo bwammwe Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu, tebubanga bwa kungulu, obw'okuluka enviiri, obw'okuluka enviiri, n'okunaanika ezaabu, n'okunaanika ezaabu, n'okwambala engoye. n'okwambala engoye. Sooka okwatemu katono. Omuweereza yenna ng'oli smart, every minister who is smart, obuyonjo bwo tebuba bwa kungulu. your beauty is not this physical. Yesu yebazibu. Abamu tusobola okubeera wano Others can be here, nga tuli baweereza that you are ministers abalaga ebyokungulu, who shows the top things on the physical. naye nga bwe bagenda otudiiginga ddiipa When they dig deep inside you, nga munda tuli bafu. inside we are rotten. Aleluya, aleluya. Nga tuli baki? Rotten. Kati we tufa ki ekiddirira? When we die, what happens? Bwe tufa ffe ng'abaweereza, If we die, we as ministers, ekiddirira what comes next? ne bye tukola kufa. Even our deeds die, actions. Gamuno nti enjiri neerabika kati etandise. Tell a friend we have begun. Buli bw'ofa nga ggwe omuweereza, Whenever you die, n'ekyokola kigenda kufa. even your actions, your deeds Bw'oba die. obadde buweereza mu kkanisa ku sayidi ey'omwoyo, If you've been serving God in the spiritual part of n'ofa mu mwoyo, and you die spiritually, n'ekyobadde okola mu kkanisa and whatever you've been doing, kigenda kufa. it's going to die. Bw'oba obadde buweereza ku sayidi eri If you've been a minister on the other side, ng'oli mukozi ku mulimu ogumu, you're a worker in some job n'ofa, and you die, n'ekyo ky'obadde okola kigenda kufa. whatever you've been doing also is going to die physically. Wali wangoberera? Anybody following me? Kati ekituyamba obutafa What helps us not to die n'obutatta bye tukola and not killing our kwe things kubeera smart is being smart. from inside to outside. Vamu ndani ne bifuluma. Gye muli? Buli bw'oyagala okubeera smart kungulu kwokka Whenever you want to be smart only on top, oba munanfuusi. you'll be a hypocrite. Ekyokubiri, Secondly, era bagenda kukutegeera. and they're going to understand you. N'onooba kafulu w'okuhidinga otya, Even if you're so good in hiding, chameleon, n'okihidinga bambi. even if you hide, Woo! Waliwo alaba. there's somebody saying Era lutemya lwa liiso olunaku lujja kuba olwo. it will be with a big Bakulabe. somebody will see.
bakutegere nti ono abadde yeebikirira kungulu. Let's say that this one was just covering on top. Kaviiri nga kanyirira, Beautiful hair, olugoye nga lugolole, nice cloth, iron, otugatto tukube twa ddagala, shoes naye polished. ng'otwambaza ebigere biki. But you are putting dirty shoes inside the shoe. Kati omusajja oli kyava akola statement. That's why that man made a statement. N'agamba nti obuyonjo bwammwe Let your beauty buleme kubeera bwa kisoma. obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu obw'okuluka enviiri n'okunaanika ezaabu n'okwambala engoye. Abamu omubiri tugufuddeko nnyo. we cared about that so much. Era osiŋŋana n'omukyala ng'ateeka bbaawe ku bunkenke. You find a lady putting her Ez'enviiri, enviiri zange zikaddiye, enviiri zange zikoze ki? Heya. Enviiri n'efuuka ekizibu. It becomes a problem. Bw'aba talina mwami nga yeefaako He doesn't yekka, have a husband taking care of ye her. ne yeefuukira ekizibu. She becomes a problem now. Ne kimuleetera okwefuukira ekizibu. You become a problem Enviiri. because of hair. Enviiri ziweddeko, enviiri. Heya, that's heya. Era n'omusanga nga buli mwezi akyusayo akaviiri akaki. Every month they put on new. Naye mu by'omwoyo okyusaayo. But you change the wardrobe of Ovaako the muleko spiritual. kw'obadde n'ogendako ku leva endala. You go to another level. Abange kanisa Church. twefuddeko ku You by'omubiri. mind about the physical. Engoye empya ne tuzigula. Nice clothes you Buli buy. musomo ogujja ne tukuteekawo. Every new fashion. Naye eby'omwoyo But ne spiritually, tufa we die. ne tutabifa. We don't mind about them. Ate nga ne bwe batugambako. Even if they speak about Twalabalaba dda. them. Hey, Twalabalaba dda ffe be mulaba. even if you say what? Mulina okukozesa enjogera egamba si mmwe musooso bitugambe You're not the ebyo. first one who told us. Ne leero njogera bino si nze nsooso bigambe I'm also kanisa. not the first one who's saying this today. Ne twesiŋŋana nga tufa. We find ourselves dying. Ekkanisa nga tugita. We kill the church Naffe bennyini nga tukola ki? as we also dying. Gamba mulinawo nti tugenda kuddamu tuzuukire Tell mu your friend linnya you're lya going Yesu. to rise again. Haleluya! Amen. Soma. Olwokuna. naye omuntu ow'omwoyo atalabika Nti naye omuntu ow'omwoyo atakola atya? talabika mu kyambalo ekitayonooneka Mu kyambalo ekitayonooneka ekyo kikubireko mu ngalo. gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu Oyo mwoyo omuwombeefu omuki? Omuteefu. N'osiŋŋana nga muweereza naye ng'obuteefu tewali. You find somebody is a minister, but he's not meek. And let me first talk about this. When I talk about omuweereza, When you get a abamu mujja kulowooza ngamba ba praise and worship others will team. think I'm talking about praise and worship team Oba beegayirizi no. or intercessors. Abaabaddewo ku Lwokutaano ekyo twakitegedde. We knew it. Ti from buli Friday. bw'olokoka But whatever you get born again, ogenda kubanga ofuuse mukozi wamu naani? you'll become a co-worker with. Kaakati omukozi Now, ye co-worker muweereza. is a minister. Kitegeeza we mba njogera ku muweereza. That means if I'm speaking about a minister, Njogera ku ffe ffenna abaalokoka. all of us who got born again, Bw'obanga omanyi oli mukozi wamu naani? if you know you are co-worker together with God, Yesu yebazibwa. Ffenna tuli baki? we are all men. Kubanga tukola wamu naani? Because we are co-workers with God, Okuzimba omubiri gwe. building His body. Yesu yebazibwa. Amen. Ate kino ekintu kitwale both sides. Kitwale mu enjuyi zonna. Kikuyamba okulongoosa ebibadde tebiteredde. May it help you to put right whatever was not right. Ku mulimu gwo, At your place of mu work, bufumbo bwo, your marriage, ne mu kkanisa yo. in your church. Yesu yebazibwa. Amen. Kubanga behaviors zo z'ova nazo ewaka. Because the behaviors come with them from home. Obviously z'ogenda oleeta ne mu It's kkanisa. exactly what you are going to bring in church. Eryakiwakanya ekyo. Anybody against? Era olw'okuba ze ziva ewaka. Because what comes from home, Z'otwala ne ku mulimu. that you take even at a place of work. Obadde olowooza zivaawo. Where does it come from? Kati weesiŋŋana ng'obuweereza bwo You find your ministry tebutegeerekeka. is shaky. Nga gwe oyonooneka Where n'ebyoweereza bikola bitya?
When you get defiled, even your gifts get defiled. Kambabuulire baganda ba. Let me tell you, my friend. Bino bye tuwulira simanyi okuvumaganya ekkanisa. What we hear that simanyi ekkanisa biki? mocking the church. Febe nyini fe abaweereza fe ekkanisa fe. We the church. Wabebule gamba nti fe ki? That we are the ekkanisa esooka. We are the first church. Kati ekkanisa weevumaganyizibwa. When the temple is era shaken. ffe tukola ki? We are the ones making it big more. If the church has glory, that means us in church, we're the ones bringing glory to that church. But he who go up with you is together with us. Hallelujah. Kati atugambye obuyonjo bwaffe buleme kuba bwaki bwakungulu bwokwefaako biri tuzifaako netwenanika engoye akazigo perfume. osanga omukyala ng'ekizigo wekiba kiweddewo nakyo kimumalako emirembe. Kizigo kyawedde ofeesi yange egenda kola ki? Atunako nemunagamba naku bbiri seesiiga bizigo. Waliwo ebizigo ebiva mu Mwoyo Omutukuvu ajja kunsigira akazigo mwana wange singa bw'onoosoosa singa bw'onookulembeza kunyongerera engalo omwoyo wa Katonda oyo. Haleluya. Kati awo tuvuddewo akonkamaze nti akokabadde kabbayirawe tugende ku kintu kye nabagamba kye njagala okwogerako nnaku olwaleero ku ebyo ebimu ebitulemesa okuweereza nga tuli smart. Ku lwokutaano twalaba ekyotulo ekyo sijja kiddamu ataaliwo ku lwokutaano otulo ng'oli muweereza ne weebaka tugenda kutta obuweereza abo. Ngenda kwogera ku kirala bakiyita omululu. Omululu greed. muweereza ng'okyalina omululu. If you still have that greed in you, a minister, oyinza okufunawo offices mu mwaka n'okola mu office nga 4. you may work in 4 offices the whole year. Ku sayidi eri eya physical, the physical part of it. Kati ku sayidi eno ey'omubiri, there's physical part, ey'omwoyo, the spiritual. nga muweereza okyalina omululu. When you still greed, otandika okwepangira ebibyo, you start planning your own things. ne weeteerawo n'obubaka obubwo. You put your own message to comfort yourself. Kubanga olina omululu. Because you have greed. Olina ky'oyagala okufuna. Because you want to get something. Kati olw'okuba olina ky'oyagala okufuna. Because you want to get something. N'obubaka obw'Omwoyo Omutukuvu. With the message of the Holy Spirit. Obw'okugamba abantu nti twenenye. Of saying that we repent. Tulongoose amakubo gaffe. Put right away. Tukyuke. The turn. Tobwagala bwogerako. You don't want even to hear about that. Jamba. You're not going to bring what you want. Ng'oteekawo kino. You bring your own message. Munnange ndaga. You get your own future y'entangaavu. Naye nga gw'ogamba nti future y'entangaavu alina ekigenge kimulya. He is having a leprosy eating him up. Oba kigenge kya bwenzi. Leprosy of immorality. Oba kigenge kya lugambo. Of rumamangering. Oba kigenge kya busungu. The leprosy of bitterness. Oba kigenge kya mputtu. Of big-headedness. N'ebirala bingi. And many other things. Mu kifo ky'okusooka omujjanjaba ekigenge kiri kimuveemu. To get out of him. Gwe n'omusiiga samona. For you beautify his thing on top of him. Hallelujah. Amen. Lwaki ebyo byonna bijja? Why does all that? Omululu mubaweereza. Kati ogwo omululu gwa mirundi eki? Two-sided. Tulina omululu. We have greed. Ogw'ebintu omuntu. Of mere things, tangible things. Ne tuba n'omululu. And then the greed gwa bwenzi. Of immorality. Singa n'omuweereza ng'alina omululu gw'obwenzi. A minister who has that greed of immorality. Nga muntunulira bubi musiibyogere. Musiibyogere. Bambi ngenda byogera. Batwagala kuwona kubirako Yesu engalo. Because you want to be healed. Yesu yebasibe. Omuweereza ng'olina omululu. A minister with
that. Musaidi ezo meka. Great, 2 sides. Kati nno kiva ne kubaweereza ne mutuuka ne ku marriage abafumba abafumbiriganwa. Mufumbo omululu gw'obuntu obwo gwenjogeddeko saidi nga balina omululu gw'ebyo. They still have that creed of that. N'obudde obusaba bubula bye baagala That's what they want. Mululu. Greed. Wenjogeddeko ng'otunuulidde nga omubi. What happened? Mulowooza tunaasiiga Samona ku bigere bitanaabi. Kati Samona tumusiika ku kigere ng'okikuuse bulungi n'ekyangwe ne sabbuuni ono wakawoole kinyirira n'olisaako ka Samona mba n'olaba n'omugaso gwa Samona. Yongera Yesu engalo omwana wange obitegeera. Haleluya. Kati omululu ogwo ogw'ebika ebibiri. That creed of 2 sides. Nekutulabisa mu maaso ga Mukama nga tuli bakya. It makes us, puts us before God when we are very dirty. Ekkanisa tukikyafuwaza. We make the church dirty. Kusaidi eri wegaba makanga nago gakyafuwaza. You even made the family dirty. Ku mulimu nga ofiisi yo gikyafuwaza. Place of work dirty. Wulira kubanga ogwo omululu ogwo gwe mbagambye ogwo gwe mutegedde. Because that creed I told you. Ne mu ofiisi abamu babikolerayo. Even in the office other people do it from there. The last there. Interview. Nina omukyala wanira munali uli. Kati ababaddeko mu ofiisi asobola okujulira ku ekyo. She can testify in those government offices. Kuleke waabwe nga ye waali mulokola ayinza okuba ekyo bakiwanga. Omukubire mu ngalo. Abamu banoonyaako n'emirimu. Others have looked for jobs. Bwe baatuukayo mu ofiisi. Reaching there. Boosi n'abagamba. The boss tells them. You to get a job here, you must first do this favor to me. And I also favor you. Mululu. Greed. Kale nnokwe saagana okusaaka ku kanisa eyaleero naye Mukama agenda okitereeza kyempulira ku mutima gwange. Haleluya. Amen. Soma mwana wange tulabe ebigambo mu Isaaya owulire engeri gye byogeramu. Isaiah. Haleluya. Twagala kulaba ku mululu ogwo. Isaaya essula ya 5 mu mmeka mu 6. Chapter 56. N'oba okyali mu mululu munnange oli otuuseeyo omwana tu 5:6 otandike n'olunyiriri lwakumeka olunyiriri ndowooza lwa 9 ntandika n'olunyiriri lwa 9 lwerwo. Isaaya 5:6-9. Mwe mwenna ensolo ez'omu nsiko. Yatuyita nansolo. Muwulire ebigambo ebyo. Kanobeera omuweereza naye nga Mukama akulaba oli kusolo. Kusolo. Mu kanisa wafuuka kusolo bampologoma etwagula ku twaguzi abajja beekwagula era ku kakana bibatendewaliddwa bafulumye. Ensolo. Mugamba Mukama sibanga nze ensolo eyo gye boogerako. Mufe mulimu ensolo. Mu kyaki muno mulimu ensolo mufe. Nasooka okuwa omulimu gw'ensolo eyo gye boogerako. Omulimu gw'ensolo eyo yesiga obukyayi bw'Oluganda. Ensolo eyo yekyawaganya abaagalana. Ensolo eyo yeeraga oli ye tatuukiridde. Ensolo eyo ebeera n'emputu n'amawaggali tebagigambako. N'obwoba ogitwala okulya omuddo ewalira era ebeera mu kika kya mbuzi. Nsumba totuvumira wano. Ebeera mu kika ky'ensolo gye bayita ki? Embuzi. Kubanga eba yabula ne watakibuulirira tekkiriza. Ne watakinenya tekkiriza kunenyezebwa. Nsolo nkyamu. Bagitwala kulya bagiwonye enja ng'esimba obugere. Bameka bali baguzeeko ensolo y'embuzi eyo. Okasikamula okwowonya okayambe kagende kutale kalye okasika kakalambira nongakati kakolere ki. Nina mutabani wange eyanjaya n'okulunda embuzi kuba nazikwatibwa ekisa. Yawe yasi
kasikanga kumwebiri nga kawalira nga amenyo w'embuya ngendo tunula embuzi ng'ekoze The goat was embuzi ng'eriko emisale nemubuuza mwanange embuzi kiki it was growing pain. dada akabuzi koolaba kayina emputu mba nkatwala kulya kantawanya kawalira nange nasalawo nkatwala na miggo banange naffe batutwale na miggo. Should they also be taken with kanisa haleluya batutwale na kibooko wambuya. They should also take him with the chibok. fuusa ensolo enkambwe mu kanisa bakutuuziza ogusooka ne bakunenya owalira They rebuke you, you still ne bakutuuza ogwokubiri ne bagamba mwana wange obuweereza bujja kufa please. n'okalambira You also become big-headed. tujjayo wembuya Should you get what? A steak? kyoma bagambye nti kale ki kyoma mwana wange naye bimusobedde mwe mwenna ensolo ez'omu nsiko mmwe mwenna ensolo ez'omu nsiko You wild beasts. mujje okulya tujja okulya mwe mwenna ensolo ez'omu kibira abakuumi be bazibe b'amaaso abakuumi be bazibe b'amaaso The watchmen are blind. bonna tebalina kumanya bonna tebalina kumanya. They are all ignorant. omuntu nga tolina kumanya tosobola kuwangula. If you are ignorant, you cannot overcome. omuntu nga tolina kumanya tosobola kubotola. If you have no knowledge, you can't break through. ekikuleetera okubotola What makes you to break through n'owangula mu bulamu and you overcome in life? n'owangula ebyawangula You abalala overcome what defeated others. olina okuba ng'olina okumanya. Because you have kubira knowledge. yesu engalo kati bino bye batunenya What the rebukers, bye batubuulirira what the teachers, bye batulubyukinga in open way speaking us in the open way. batuyamba okufuna okumanya They're helping us to get tusobole knowledge, okufuna ekitangaala to kyetulaga. make you receive light where we're heading to. n'obuba mu bufumbo Even in marriage, gwe munene bakunenyaako the rebuke you. munange My friend, bufumbo bwe bujja kwonooneka your marriage is dying. oba bwonooneka bwonooneka obwanga bwe bunaaba busoose Is it the first marriage? kyokka bwe bwonooneka n'owowoola When that you are again run to the pastor, munange ku mulimu gotereezaamu the place of a please, kola gy'okolamu ebintu ebyo do things right. eyinza okuddisa akalimu. Make you lose the job. bwe tutafuna sente twazza musango maama tunaatambulira ku ntoli z'abagagga Should they walk by that? omulimu ne gukufa The job dies. n'olyoka okabirira That's when you remember God. Jesus nakulaba ng'okaba otuziko tutalimu twotandikaabye Oh, you kyava ku cry. ki What happened? kubanga wafuuka ensolo ey'emputtu. Because you became a wild beast of big-headedness. sumba oba otufumya ensolo todda wano nja kutta I will ku mpaka nja kutta kubira yesu engalo wamma wafuuka ensolo yaki bwe Big-headedness. bakubulirako sayidi eyo ey'omubiri Speak on the physical part, era tokkiriza. you don't want to listen. bwe badda mu kyaki ne bakuluŋŋamya bakubuulirire Come to church to be era preached, n'owalira you remain stunted. ekivaamu ng'otandika vumaganya bulokozi You start mocking salvation. ng'ogamba bano abaasigalayo That is answered. mubeere obulokozi bwammwe Then your salvation. mubeereyo ffe twakoowa For us, you are tired. naye mbabuulire Let me- obulokozi butuuse ku levo It has reached a level nga ffe abamulimu si ffe tugenda obukoowa that we bwe bugenda otukoowa butuseseme let it get akawaliwo out. akalobye bukuseseme Let it vomit you kubanga olemereddwa because you faith. okutambula n'ennono yaabo Walk with the doctrines of it. obulokole ng'onoobunyumirwa For you to enjoy salvation, nga tebujja kukusesema that is not vomiting. naawe busesema. Or you also to vomit it. You must follow the principles. No COVID then no zawo. akavunudde buliri mukubira engalo bw'otagoberera nnono za You bulokozi don't follow its principles. tujja kusanga ng'eyali omulokole You who are saved, you shall find you. ng'oli eyo Yes. zisiramu seeyo Deep there, you even change the place where you stay. gabula nti obulokole buyina ennono Say salvation has doctrine. tuyayanire okufuna okumanya Let's yearn to have knowledge. baneekanga buli nina akagero k'abaganda kentera okwogera I always have a saying. enswera ekwagala A fly that loves you yekola etya is the one that follows on your wound. bino byetulabanga bye batusojja nga bakugamba munange leka ekintu ekyo leka kiri na kino kireke abo ababitugamba batwagala They love us, that's why they rebuke us. mu ngeri eyo mulimu essuula n'onyiri lugamba nti yagalanga omulabe wo That love your enemy akubuulira ensobi yo mu ki
who tells you your yakita yakala mukwano gwo mistake in love. omuntu akubulira ensobi yo mulwatu ye mukwano gwo. Somebody who tells you your mistake. naye atali mukwano gwo But who is not your friend? ayongera kukubitabita. Will start covering awamaani you. munange You're nice, you're alina beautiful. kyakwagalamu. He wants something from you. okitegeera kati ng'alaba wanambayo n'akubuulira amazima oyinza okumukyawa. You may hate him. ba mulimu abantu abamu be babuulira amazima ne bakyawa babuulidde amazima. People hate him and people who tell them the truth. nange wano njogera As I speak also. tebaligamba musumberi kyakomo oyo omusajja buli wajja wano naye akukuba misumaali. Nailing us, let him not come. ne munkyayira awo. You hate me from there. ojja kusigala onjagala wamma tuzimba omubiri gwa kristo. munkubirira engalo yesu waffe. Yeah. twagala kufuna bulamu mu kkanisa We want to have life in church. obubadde butugenzeeko. That had died off. tojja mu kkanisa ng'olina obulwadde Come to church with naye sickness. n'otawala n'oddayo nabwo. Don't get healed, go back with it. Why? kubanga obulamu obukuwa obulamu temuli. Because the life that gives you life is not there. kirungi bwe tujja mu maaso ga But Taata. when we come before the nga Father, tulina endwadde, We have sickness. tulina obwetaavu, We have need. tulina okuyaayaana, We have yearning. ne tufuluma ffenna, We get nga out buli of omu us. afunye ekyamuleese. everybody has received what Kubira God Yesu gives. engalo, Give God a mighty hand clap. bwe kirina okuba. That's how it's supposed to be. ekkanisa bwetyo bweyina okuba. That's how the church is supposed to kuba be. ekkanisa egaba bulamu. Because the church gives life. waliwo akategedda. Have you understood that? kati tuggyemu ebintu ebijja obulamu mu ki. Let's live out those things that byejjemu kuba biri mu take away ffe. life from us. biri mu baani. They are inside us. mu ffe. aleluya. Amen. banange esoma ennyiriri eziddako tulabe. Olw'ekkumi. olw'ekkumi. Abakuumi be bazibe b'amaaso, abakuumi be bazibe b'amaaso bonna tebalina kumanya, bonna tebalina kumanya. bonna mbwa nsirusiru. lindako ku mbuzi bongeddeko n'ekirala. kakati embwa naye koze ki? Nedda. Era munagamba musumberiki eyatuyiseeyo. Bayibuli yo tekiriimu. Isn't it in your Bible? Kati genda otisomere n'ewaka ng'otyesomedde ewaka era ogenda musumberiki Also go yakituyise. and read it at home and then you see by yourself. Kati embwa omanyi omugaso gwayo. Do you know the benefit of the dog? Embwa esirusiru. Those evil dog. Omubbi ajja ewaka The thief comes at home nekimutengera mukira. and then he shakes the tail. Yes, yebaze. Amen. Mulimuto embwa engezi A good dog era ng'emanyi omulimu gwayo. mind knows its work. Omubbi wajja ewaka temuganya kuyingira mubakolera mpaka ng'emutwala ganyiza. Balokole bwe tunaddayo ku nnono tandikola bw'omulaba tuyingiddemu tumupangule tumugambe washa wegenda. Enemy go away. Yes. Tumugato tuba tutabangulira mirembe ku. Totwonoonera buweereza. Don't destroy ministry. N'obuzibu tulina naffe kati tulinga ddala bingi. But the problem we have is N'olaba muntu oli ddala yatubangula nga owange we naamugambako. if I talk about it, Kansigaze emirembe let me gyange. remain with my Buli mbuzi peace. ku nkondo yaayo. Every God on its N'otandika n'okuwoza najja ku lwange naye yajja ku lulwe. Bayibuli The egaanye. Bible is telling us, Tusitulaganirako ebiki. let's carry one another's burden. Bw'olaba obunafu bw'oli When you muyambe. say, my weakness, help me, Ego tomuyambi. but you don't help him. Kivaawo mbw'ate nze kanisa etami. Say, but I'm Naye nga very kikutamiza ekkanisa wakiraba. You saw the problem with the church. N'ogamba oba You say, sinze natandika obuweereza. I'm not the one who began with Omanyi Christianity. wulira. Omanyi otya nti gwatudde mu ntebe How omwo do you know that you're sitting nga that Katonda yakuleeta mu kifo kino that God brought in this place? to be a problem solver in this Okubeera ministry. omuntu agonjola ensonga mu kifo kino. Otudde butuuzi ogamba You're just seated. tuula emmotoka. See? Dereva nze ntudde. Drive, I'm seated. Vuga. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Ogunnya ne bakunda ddu. Ne bakuvuganga amabibe. They shake you like now. Bako dereva. They drive you like a minister. Ffe tuli bantu tovuga bw'otyo tereza kuvuga. Please drive very well. You're like Tugenda a, n'okuba n'abaweereza abatuvuga you're ebitali. like a government minister. Take you very fast. Abaweereza maama mwe muli bakulembeze. You're leaders. Bwe munaaba temwagadde kumanya. If you don't want to have knowledge, Mukkirize Katonda asobola okukwata omuntu okuva eno mu kibiina. Allah God can get Najja gy'oli somebody. ng'oli I will mukulembeze come to you as a leader n'akuwabula. and is going to rebuke you, correct you. Naye bw'obanga biri bye basomye wali But if you be like what we read, ojja kumusitula bw'oti.
You just look at him and you weigh him. omutunulire You look up from the head. omupime otufuta twalinanga You look at the small anointing he has. bw'onooba omuyambi oyinza obutamuddamu If you help, maybe you will not answer him. okamunyenyeza very smart Then you shake very smart weegendere and you move away. then enkeera Then the next day, mistake y'emu the same mistake, era ogiddemu you repeat it. kiva ku ki What causes that? wanyoomye n'ogaana kye You baakutumidde okukola belittled him and you refused to listen to what they told you. n'ebigambo bino byenjogera And the message I'm speaking, bw'obinyooma when you belittle Tonyoomye it, nze. you underrate it, you onyoomye oli eyantumye you underrate he who sent me to come and kubanga bwe speak. maba bigamba Because after telling you era this, kye ngenda okukola what I'm going to do, kuddayo I'm going back. nga nze mwebaza May I thank you? weebale Thank you. kuba kye wantumye Because what you said, nkimaliriza I've delivered. naye bwe mba nina wenkoledde obubi But if I've had some, siraamu forgive me. luutu eddako The next kisobola time okukikola nga that I bw'oyagala may do the way you want me to okwanga do. okuba kuwedde eddaali My work is finished. that it's your part Naye ekitundu to kyo put those words in action okuteeka ebyo bye bakugambye mu nkola. okitegedde Have you understood? it's your part to Kitundu kyo put them in action gw'obiteeka mu nkola. oyo muntu alina amagezi n'okumanya That's the person who has knowledge and understanding. awuliriza He listens. akkiriza ekimugambiddwa He receives what has been told to him. somera olunyira oluddako Next verse. bonna mbwa nsirusiru tebayinza kuboggola bayinza kuboggola nga baloota baloota nga bagalamira tulo nga baagala okuwongoota. gamba ebyo biva mu bayibuli abange weeyongere omwana wange soma enyiriri weewaawo weewaawo embwa za mululu za mululu teziyinza kukkuta ennaku zonna. tosobola kukkuta ng'oli wa mululu tokkuta era naawe onyinyonyolewo ne bano basumba lindako mwana abange era naawe onyinyonyolewo erikwata akutaku ow'omululu gwe boogerako nga bakugambyeko n'ekintu ekyo naye bakiremerako. You greedy, they've told you all the time. Don't hold the food, keep it, it gets spoiled. You still repeat the same. nsomera wamma mwana wange. ne bano basumba batayinza kutegeera. ne bano basumba batayinza kutegeera awo n'agamba otyo kasa musumba nammwe awako kabakutte gwe nolowooza ati boogera kuffe mwana wattu okimanyi naawe oli musumba eyo. Do you know that you're a shepherd also? Oli musumba. A pastor. You also pastor at home. olina bw'osumba otandikirako ewaka You begin from home pastoring. naye nabo baakulema okuguluminga ina right way. They also failed you to groom them. be in the baana right way. abateganya ku neighbor bw'odwawo. The children who disturb the gwe neighborhood. nolowooza obusumba ojja butandikira ku kanisa You think the butandikira pastor wo waka. pastoring begins from home. kati ffenna wano omusumaali gutukwata. All of us are in the same thing. abasumba bamaze okuyimirira The pastors who are after standing, nammwe abasumba abakyatudde eno be tukyasumba even in the pastor we were still pastoring there. batugambye batya kasome. bonna bakyamidde makubo bonna eyo bakyamidde waggulu wali ne bano basumba batayinza kutegeera. gamba bwe bagamba nze nange bagamba gwe nange You and me. otyo bonna bakyamidde mu kkubo lyabwe bo. ffenna tukyamidde mu kkubo lyaffe. All of us have strayed in our own way. kyekituletedde okyamira mu kkubo What has made us to lyaffe stray? omululu gw'ebyo bye twagala Yeah. kubanga buli waba n'omululu gw'ebyo by'oyagala Because you have a greed ne of baba that. n'akugambako nti bibi Even if whatever they tell you is bad, you will not receive that message. ne banaakunenyako nti ebyo When they bireke rebuke, they leave the greed. toteera kuwuliriza You will not listen to them. kubanga omululu gukugamba Because the greed tells you ekyo kye kituufu that's the right thing. era kyekyo weetaaga. That's what you need. At the end of the day Nkomerero ya byonna, nosingana nga you are spoiling your life. you find yourself weeyonoona. ekivaamu nga kituuka kiddamu ki mu kkanisa. ekkanisa yaawe yayonooneka. It affects the church and it gets spoiled. ekkanisa wo yakola etya? So and so. kasooke kubuuza ekibuuzo. Let me ask you, muno wemutabaamu bantu if you don't have people here nga mulina mundabe na byuma and all the chairs ebyuma and byonoona machines, ekkanisa. can machines spoil the church? zino ento bisobola okwonoona ekkanisa. Can these chairs spoil? kampulire newetugamba
Kugamba di musumba zono na kuba zisimashima wansi nga tokituddeko tebanamanyi gasima If you wansi. don't sit on it, it cannot spoil down. Kati ebituuza simanye kanisa yayonoone. If you say the church is defiled, Ffe tuli mu kanisa. because we're in the church, Obviously, Obviously. ffe tuba twonoonye. we are the ones defiling the church. Teri mulala agenda kujja kwonoona kanisa atali mu kanisa. Nobody is going to defile this place. Ffe abali mu kanisa munda. If we in the Ffe church, tukyonoona. we're the ones defiling it. Waliwo akategedda? Anybody understand it? Gamba ngenda kyusa. Say I'm going to change. Sigenda kwoleramu abo aboonoona ekkanisa. Kyogere I'm not emirundi going to esatu. defile the church. Gamba sigenda kwoleramu abo aboonoona ekkanisa. I'm not going to be a man Sigenda that to kwoleramu abo aboonoona ekkanisa. defile the church. Sigenda kubalibwamu abo aboonoona I'm not going to ekkanisa. be part of those Tekakona people. ekirala nti fire. That fire, Ogwo omwoyo olina kukubira ddala n'ogusindika eri. you chase it away from. Nga bwe baba banoonya aboonoonye ekkanisa When bwe looking for toliimu. defiling the church, you are not among them. Obaliramu abo abakola ennyo. You're among those who are Olaba active ng'ekkanisa eri ku level. to make sure the church is on another level. That's the real born again. Ye mulokole omutuufu. Akolerera kutuuka ku level eri eya waggulu. To reach the highest Takolerera level. kudda ku level ya wansi. Not going backward. Kibi nnyo okubanga oli ku level ya It's waggulu. somebody if you are on the higher Ne level bakudimotinga n'odda and wansi. they demote you, Balina you go, kukuza madaala. you're supposed just to promote. Omusirikale aliwa. Aliwa sisaafu omusirikale. Afande, Oyo. Mu basirikale nnyabo. among the soldiers, Bwe bakuza wansi. Obeera kulutu ki? when they demote you, you become what? Obeera kiki? Waliwo kye boogera ekiraga nti kwegamba tolinaako katiibwa. Local. Nga they have demoted you. Amadaala bagakugyeko tokyalina nnyota. You become a local one. Naye waliwo ekigambo b'Abayuganda be bakyeyiriza nga kiraga okunyoomera ddala n'okuvoola oyo gwe baggyeko amayinja mu busirikale. Kulutuwe. Kurutu. Kulutu kitegeeza oyo basirikale takyagasa n'akabundu kapisa akatono baba tebakyakuganya kakwatako. Leeta eno tutuleetawo kyakyamu. Bakakujjako. Naye ng'obadde ku level ekwata zirizi AK-47 You've been on the highest level. gwakulembera abalala You're the one leading others. ne weesiŋŋaana olw'omululu Because of that greed, bagereete emundu yaffe totwonoonera gavumenti. bring the gun. Ndina okuyaggulu eno gye ŋŋamba ey'omwoyo Ogigaba ne babbirako ebintu. kulemezaka waituulamu Eh, muweereza abadde omuweeza ekisooka otulemu bewaleese What? totwonoonera kituuti Don't tetulina spoil- kakubwa migo gya mwoyo. Mbadde musinza wabadde musinza gyowange obusinza bwo n'abalala banajja waliyo abasinzawo Other kusinza worshippers will come better than you. tebaliwo tetunaaba tulaininga We atlist shall train them. Mother, ng'ofuuse kulutu you become a kurutu, local soldier. kugamba okuvugana mu byoko mulokole gamba nze saagala kufuuka kulutu Say, I don't want to become a kurutu. nga kufuuka sergeant Layman, I want to become a sergeant. sergeant kapiteeni Captain. bebeera ku bakapiteeni Be among the captain. abakulembera ejje Who will lead the army? abayimba linejje linejje ya yesu bwe litagoba teridda olina kubeera mu abo mwongere engalo You're supposed to be above. nsomera olunyira oluddako the time has running soma olunyira oluddako Next verse. bonna bakyamidde mu kkubo lyabwe bo, bonna bakyamidde mu kkubo lyabwe bo buli muntu eri amagoba ge. buli muntu eri amagoba ge lwaki omululu Greed. kati bwe gabanga amagoba ago ga mululu guli ogwakiri kye twayogeddeko obeera omwonga ebyo byokola bwe bakunenyako munange birekero gati abange naweereza atya nga sirina ssanyu kuolowooza essanyu liva omwo Will it come from there? Your own profits. kubanga onoonya magoba gakukola kaviiri gakugulira kagoye kapyaga gakugulira kagatto gundi yesu ayina engatto mu sitoowa yesu ayina zino zikrisiki simanyi zimaliya simanyi zaani ziri mu sitoowa eyo zirindira abanyinizo babawe ebiviiri ebyebbeeyi babawe engatto ez'ebbeeyi naye ffe eri gye tunoonyeza amagoba vaayo leero Come out from there today. vaayo Come out. genda mu yokaana 14 malirize naawo nkulage kyenjogerako mwana wange John 14. 14 John 14. tandika noonya olusooka osomewo speed awo
omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Mukkirize Katonda. Mukkirize Katonda. Era nange munzikirize. Nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeera. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo biki? Naye gwe ebifo binoonyeza eri walala. But you're looking for position the other side. Because you want so and so to satisfy you. He will never satisfy you. Osanyusa omulala oba naye akusanyusa tali kikola. Somebody will never satisfy you. Omuntu tali kusanyusa kimala. But God can satisfy you. Naye Katonda asobola okusanyusa n'akukuza. Ogwo omululu okututemu ebintu gye tunoonya omukutu etunoonya essanyu temuli. Omusajja agambye mu nju ya Kitange mulimu ki? My father's house. Otyo? Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kiti. Nandibagambye. Kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo. Era obanga ngenda okubateekerateekera ekyo. Ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi. Nkomewo nate mbatwale gye ndi. Nze gye ndi. Nammwe mubeere eyo. Kubira Yesu. Kakati kolooza banaakutwala batya eri ng'okyali mu mululu gw'abiri. How will they take you there when you're still great of these small things here? Bangula nti weerwaneko olemu okusigala. Fight, struggle that you may mubuulire ku njiri kubanze mmaliriza kati eyo gye mubuulire. Tell your neighbor. Bangula nti weerwaneko olemu okusigala gundi. Struggle that you may not. Omululu tegukulesa Kristo mu bifo biri. Ready not to leave you behind in that place. Hallelujah. Amen. Twekolemu omulimu balokole tukomyewo ekitiibwa kya Kristo kiri eky'ekinnonogo. He is a strong one. Aneka mbabuulire nze nina ekintu kyenjagala mu biseera we nalokokera awo. Nina ekintu kye nalabanga mu kkanisa. Nga nzija mu kkanisa nga binsambye. Nenvaawo nga ndi mulala nnyo. Nga nkoleddwako saavisi yonna. Naye ojja otya mu kkanisa ekyo nange. This church is an hospital which can heal every disease, the spiritual disease and the flesh disease. You cannot come in church with a certain disease. Then you go back with it. If it's not your then we must come with our diseases. In church, we go back when we have healed. We are free. We are new creation. Amen. Let's not repeat it. Hallelujah. Amen. That's what we should embrace. That's what we should embrace. Fight for. Wait. Ng'owulirako omwoyo omutukuvu ng'omulowoozaako ku bulungi bwe mugamba omwoyo omutukuvu obugambo obwo bw'oyogedde gye ndi kabukole enjawulo mu bulamu bwange okubira engalo ez'amaanyi. Worship team. Obugambo bumuwulidde. Did you hear that message? Omutabuyingiza ne muteeka mu nkola. If you don't put them in action, bagenda badimoti. They are going to demote you. You become kurutu. Ku mukwano gwange. Munange n'erinnya lyo nga terikyakola makulu. Ng'osigaza tayito ya linnya opu nga banoonya opu muggwe nga temuli. Wafuuka kikulutu kiri awo. Anti wabizanyiramu bakusanga emikono giwagise enkondo oliwo oti olinga eyalidde ebife n'omunaana. Ate kiki ekyakudde ku ono anti yalemera mubiri kaakati omwana yamusoona. Diploma. Gwekyo nkikugaanako mu linnya lya Yesu. Mwenna nkibagaanako mu linnya lya Yesu. Haleluya. Lwaki twemirako ku bigere ebyo? Emirako ku bigere ebyo. Tandika okubaako ebigambo by'okumiikiriza ku mutima gwo. Olw'obubaka obwo bw'owulidde.
Omugambe nti Yesu onkolera ettalo obulungi. Onkyusirize ddala. Change me totally. Onkyusirize ddala. Change me totally. Onkyusirize ddala. Change me totally. Nneme okubeera mu bika by'ensolo ezo ezoogeddwako. I may not be among the wild animals. Nze siri nsolo eyo. I'm not that evil gy'ogambye mbu ensirusiru eyo. That evil nedda 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 nedda. I am not that. Nze Bayibuli empita ggwanga ddonde. The Bible calls me holy nation. Empita kika kitukuvu. A royal priesthood. Era empita kifaananyi kyo. And your image. Yogera. Yes. Yogera. Thank you, Jesus. Era omugambe akukyusa. Akyusa endowooza. Akyusa obulamu bwo. Akyusa ebyafaayo. Thank you. Mukama nkyusa sobola okukola okwagalako mu ngeri yo. Atanyamba sobola okukola okwagalako mu ngeri yo. Mukama nkyusa sobola okukola okwagalako mu ngeri yo. Tatanyamba sobola okukola okwagalako mu ngeri yo. Tuyimbe ebigambo byo tumugamba tukyusa olwaleero. Mukama nkyusa sobola okukola okwagalako mu ngeri yo. Tatanyamba sobola okukola okwagalako mu ngeri yo. Kiyimbe mu mutima gw'omugambe sobola okukola okwagalako mu ngeri yo. Kiyimbe nga bw'okiwulira gwe bw'okitegedde kasa kibanga kikola amakulu mu ngeri yo. Tatanyamba sobola okukola okwagalako mu ngeri yo. Mukama nkyusa sobola okukola okwagalako mu ngeri yo. Oh, thank you.
byoyagala Yesu nkole ebyo byoyagala nkole. Owekisa yesala yaffe enkya y'olwaleero tufuule kyoyagala tubeere, tukole ebyo byoyagala tukole ng'ekkanisa bwe tubadde twaseseddukira ne tuva mu bulungi bwo ne tuva mu kkubo eggolokofu tukomyewo ng'abaweereza tukomyewo ng'abakabona tukomyewo ng'abaweereza ababuulizi b'enjiri tukomyewo abannabbi abaava mu bunnabbi obutuufu taata tukomyewo baposozi abaawaba tukomyewo ffenna abayimbi taata nga twava ku mulamwa itwegayirira tukomyewo tukomyewo ow'ekisa tukomyewo komyawo emmeme yaffe mu kifo kyayo bwe twawabira ne tugwa tusitule tuwabye ku mirimu gye tukolera egiri fiziko ne tuwaba ne ku mulimu ogw'omwoyo ogwatuweebwa taata ne tulyoka tukubwa ate ne twejjusa olwaleero twenenya mu maaso go twenenya tugamba sonyiwa yamba sonyiwa Yesu olwaleero sonyiwa mukwano gwaffe ekisa kibadde kyatuvaako leka kikomewo amafuta agabadde gatuludde tekagande kugatujjuzibwe in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oli magezi gange Yesu, oli bulamu bwange Yesu, oli byange byonna Yesu, oli munze fuga. Oli magezi gange Yesu, oli bulamu bwange Yesu, oli byange byonna Yesu, oli munze fuga.
tuweereko omwoyo mutukuvu engalo. N'omuweereza wa Mukama tumukubire engalo. Tuulako katono. Mukama yeebazibwe. Obubaka no babumutisse. Katonda mwene ye yabumutisse era ye musaayi gwaffe amaze okunaaba. Kati abitulekedde, kati kiri gy'oli okukola okwagala kwa Mukama oba okubeera ekyo Bayibuli kyetuyise. Naye tulina okulwana okuva mu ekyo Bayibuli kyetuyise. Aleluya. Endowooza muwulidde tuyise embwa ezeebase ez'omululu ate ne tubeera embuzi. Embuzi gwe yali abaddeko mu kyalo ogimanyi, etawanya ng'otwala ku ttale nga yo gy'otwala ate nga teyagala kgenda. Nze mpagira oli yali akakuba. Mukama yeebaze. Akabuzi katawaanya. Era Bayibuli weetuukira okuyita akabuzi ng'omwoyo omutukuvu bambi agezezzaako n'akola ki? N'akoobwa. Kati munange kikyakireese tulina okuva mu mbuzi tubeere endiga. Kubanga Matayo 25 okuva kwa 31 egamba nti waliwo abalibeera ku mukono ogwa ddyo, ezo z'endiga. Ate embuzi ziribeera wa? Ogwa kkono. Kati embuzi ziba ziragawa? Yogera nnyo. Munyenye omugambe gw'okyogedde.